Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yenna gwe yeekomera ku UG Updates TV kutegeeza nti kulika obwakedde ggwe muganda wange ali eyo. Nkwagaliza olunaku olusufu olungi nkiwa mugenda kubaamu ebirumira naye era tekiŋŋaana kwagaliza lunaku lulungi. Gwe mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti n'okola kyamaanyi nnyo wabula gwe ate nakuba ng'osubscribinga genda maaso subscribinge. Tugezaako nnyo okusaasira ab'enganda bako n'ab'emikwano abafunye obuzibu wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Ejjujju ly'abalamu wano mu Kiteezi ebigenda mu maaso mubimanyi. Tugenda mu maaso n'okuba nga tusaasira abantu baffe n'okubakaabirako. Ayina yenna obuyambi tukusabye odduukirire abantu bano kubanga embeera yo ekyali mbi era embeera yo yakwetaaga buyambi ddala nga w'okiwulira. Obuyambi bwe tukyabwetaagira ddala n'obusaasizi ggwe mukwano gwange ali eyo kubanga tutegeezeddwa nti no mashini ezaateekeddwayo zonna zikyali nnafu kubanga bakyayiikuula bangi batannaba kuzuula okuva olunaku olwa Sande embeera eno we yagwawo. Mukwano gwange njagadde nkutwaleko nkumuliseeko keeyo katono naye nga ekigenda mu maaso mu ggwanga President Robert Kyagulanyi Ssentamu wenjogerera nga yatuuse dda ku butaka ewaka. Wenjogerera yatuuse dda. Jjukira olunaku olw'eggulo yabadde yakatuuka mu ggwanga erya Kenya okuva eri mu Chicago gye badde bagenze mu meetings ebyavaayo nabikugamba omwali okwasanctioninga abakulembeze abamu wano mu ggwanga lyaffe Uganda. Kyagulanyi yakyogerako nnyo era n'enkulaga obunkenke obuli mu ggwanga ng'abakulembeze abamu abasinga abakitegeerako bali ku bunkenke. Ate okusinziira okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu we yafuuka lawyer, embeera y'obunkenke yatandikira ddala mu ggwanga. Baatandika okusattira, baatandika okweyogeza obwama, okwogera bye batasoboka, tugenda kutaba political prisoners, tugenda kukola kibiki. Kitegeeza mu ggwanga lyaffe temubaddemu lawyer. Era ne bano ba lawyer adde beepaatiikako nga bayambala amataayi masuuti, byabakubye dda ekikwe. Balaba bo tebadde tebalina kye bakola, balaba ate ono kyagenda okuba ng'akola bye bandibadde bakikola dda. Ndowooza olabye obutekkiririzaamu mu ki ky'oba ofuuse. Mukama Katonda agenda okufuula ekintu ky'oba ofuuse ng'ayagala okukola obuweereza obwo, ng'ayagala obeereko saaviisi gy'oba okola mu ggwanga. Buli kintu ky'oli mu ggwanga bubeera buweereza Mukama Katonda bwe yakutuma, naye obuweereza obubi kikuggyibwako ekyo ekitiibwa mu ngeri gy'otasobola kutegeera ne kiweebwa oyo omulala. Mukama Katonda tasindika muntu omu mu ggwanga wabula ye Katonda gw'otasobola kugamba nti nno ono bamuggyeewo tetugasobola kuba nga tumuzzaawo. Mukama Katonda alina replacement nyingi nnyo. Kati kyenjagala otegeere ggwe mukwano gwange, lawyer counsel ali ku butaka waka, yatuuse dda ewaka, ali ku butaka era ekifaananyi kye nkusiigira ndowooza okiraba. Njagala nkutegeeze Bannakenya bamwaniriza bulungi nnyo n'essanyu ery'essusso wamu ne Bannayuganda abawangaalira mu Kenya. Kansuubire nti nno poliisi tegenda kubanga emukukusa mujja ku kisaawe kubanga nga bwe tubimanyi ebya bulijjo naawe mu ngeri gy'obitegajjuke tubeera mu Kenya tuba twatuuse dda ewaka kiri kisenge na ddiiru. Kati tulina okugamba nti nno twatuuse dda ku butaka ewaka. Tuba twatuuse dda gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati essanyu n'okujaganya eribadde wali eri mu ggwanga erya Kenya, Bannayuganda abawangaalira mu ggwanga lya Kenya ne Bannakenya nga basanyukirako nnyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu okukomawo ku butaka. Ensonga ezimukomezzaawo nsonga ziwerako naye ng'ezimu ku zo kuteeka buyambi eri mu batuuze b'omu Kiteezi abaafuna obuzibu. Kijja kubeera kyawulyazaamaanya okuba nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye tajja kubanga yeenyigiramu, agambye kansooke neerekereze byonna bye ndiko
abadde si wa kukomawo kati naye agambye kansooke neerekereze byendiko sooke nkomewo nsanga abantu bange nkomewo mu ggwanga mpubeyo olubu lw'ekigere kubanga alabye nga gavumenti engeri gyesoobamu okuwa obuyambi abatuuze bannansi esuddeyo bwannaggamba kati n'agamba nti no nga bwe yagamba ye buli kintu ky'aba ayagala tatuma yeetuukira kayeesitukiremu ajja asobole okuba nga ateekawo obuyambi ye nga buvudde mu ye okusinga bw'anaalekera abalala n'ateekamu essuubi nti banaasobola so nga tebalina kye bajja kusobola so agambye nti no yeesitukidde asinga kakati ze zimu ku nsonga ezigenda okuba nga zimukomyawo. Ensonga endala egeno emukomyawo sipiidi ekibiina jjukira nti omukulembeze ewaka buli taata waatabaawo ewaka osanga watabanguse ewaka watabanguka abaana osanga balidde wa neighbor osanga batandise okwewura ebintu babyonoonye batandise balimbalimba kati ze zimu ku nsonga ezimukomyawo ewaka nga omanyi abaana baffe bano bamputo oyinza osanga nga balidde buli kyebabawa balya buli okusobola ebintu by'ewaka ebyama by'ewaka babigabye babyasanguzza ensonga ng'ezo zimanyi bulungi kakati President Robert Kyagulanyi Ssentamu ze zimu kuzimukomyawo liitiriiti ewaka wenjogerera yatuuse dda mu ggwanga erya Kenya era tulindirira bulindirizi kubanga alinnya mu butaka wano mu ddiiro akyali eri mu Kenya akyali mu kisenge kakati tumulinda wano mu ddiiro era bagenda okuba nga mumwaniriza mwetegeke President agenda kuba budde bwonna saa yonna atonya mu ddiiro wano mu Uganda gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza abula nkutegeeza gwe naye 10 ku Yugi Updates asinziira e Bulaayi mitala w'amayanja yongera maaso n'okulamusako nti okola kyamaanyi nnyo webale kubeezawo mayengo ga Yugi Updates TV mutegeeza nti nno kyokola kyonna kyamaanyi wabula gwe atanakuba ng'osubscribinga genda mu maaso subscribinge sharinga commentinga gwe mukwano gwange ali eyo yenayina wabula kinyagadde okutegeeza nti nno pulezidenti waffe akomawo mu ggwanga era twongera okutwala obusaasizi eri abantu b'omu kiteezi nyongera okukubiriza buli ayina kyayina kikwate kitoole kitwale yeeri kubanga abantu bano bakyetaaga obuyambi bakyetaagira ddala obuyambi gwe atalina ngeri ki gy'obutwalayo osobola okunkubira osobola okunteerako akanamba k'essimu ako ne nkudayirekitinga bulungi nnyo gy'osobola otwala obuyambi yenayina gwe mukwano gwange antupuliriza kuba abantu bano beetaagira ddala obuyambi nga bw'okiwulira oba okitegeera jjukira nti nno ne bano abaasigaddewo nabo beetaaga buyambi gavumenti yagambye egenda bakolako evacuation egenda basengulawo jjukira abamu tebalina waakudda gavumenti yaffe tetera tteeka mu nkola bintu ng'ebyo kakitegeeza abantu bano bakyetaagira ddala obuyambi embeera eri mu ggwanga nkambwe gwe era tasobola kuzuukuka kulaba nti nno eggwanga lye weetaaga osituke obeeko ky'olwanira nkusekeredde nnyo oba ng'omuto okyagwebasizza nkusekeredde ddala nnyo ddala wabula mukwano gwange byebyo tugakumaona amawulire amalala tuva ku Yugi Updates TV.